Dr. Kizza Besigye kifeefe finally azzeemu okubanga clearinga air ku nsonga z'okulekera Robert Kyagulanyi Ssentamu okudda okuvuganya General Museveni 2026 azzeemu n'ayongera okubanga akinoganya era n'akikkaatiriza nti amaanyi gankendedde emyaka mwentuuse sikyasobola kwetantala tiya gaasi ate nga tulinawo omuvubuka alabika nga ye mumalirivu okwatira eggwanga ne opposition omumuli okubanga atumulisiza mu maaso. Kizza Besigye ampuliriza dwaki avuddeyo n'akiryalinga air nakolera emboozi gye buvuddeko nenkugamba nti yali avuddeyo n'ategeeza nti emyaka mwali alabika nga takyasobola bintu bya dduka n'agamba naye already tufunye omuntu asobola okubanga ayimirira ku lw'eggwanga ayagala eggwanga ayagala ensi ye ate nga munna Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dr. Kizza Besigye ampuliriza dwaki avuddeyo n'ayogera ebigambo bino tambula nange ogenda kumanya ebintu bingi mukwano gwange mu mboozi zengenda okubanga nkutuusaako njagala nkutuuseeko omukulu amanyiddwa nga Barugahare nga mutegesi wa bivulu abampuliriza kansuubire mukimanyi bulungi nti yabaddeko mu ggwanga ery'Abongereza wali mu kibuga London gye yagenze mu maaso n'okubanga ayalonkinga emanyiddwa nga MK Movement Diaspora Chapter in London era ebyabaddeyo bye ngenda okutuusaako njagala kutegeeza nti kino ekyamutuuseko yandiba takirabanga bwe yabadde alonkinga lwaki nsuna ng'ate nina okusumulula. Njagala tutambule mpola tugenda kubanga tubimanya bingi kubanga Baramu oba ayinza kwogera kikati akakasiza ddala nga eggwanga ayinza okuba talina kyaddigamba wabula egimu ku mikutu egya ekibiina ekiri mu buyinza gyategeezezza byengenda okubanga nkugamba. Nsaba onzikirize tusookeko mu anthem ya NUP katono nnyo then nkomewo tusetule emboozi katono nnyo mu national anthem ya NUP azije tusetule emboozi. Mbaagala nnyo bannayuganda abatambula nange wano ku DPTV Uganda yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatusako ebyenjawulo katono nnyo then tukomewo tusetule emboozi tosubwa yadde n'ekimu. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Nsaba munzikirize nsooke mbanjulire jjajja mumalansonga. Jjajja mumalansonga ono amala ebintu bingi nga bwe mumanyi ebintu bingi ebitusumbuwa mu nsi. Ebintu bingi ebitusumbuwa mu nsi kakati gwali eyo ng'otawanyizibwa ababbi oyagala omusajja akusumbuwa oyagala bizinesi zo ziterere babosi bo bali eyo naye ng'ebintu bye bakola oba oliawo si birungi oyina empewo z'ekika ezikusumbuwa oyina ebintu ebyenjawulo ebizibu ebyenjawulo omujjajja mumalansonga akwata ababbi oyina ababbi abakusumbuwa kakati muganda wange njagala nkulagirire omuntu agenda okubanga akuyamba mpewo za kika oyagala zizza zitereeza emikisa gya kyankalana njagala okube ku namba y'essimu zino zolaba mu kale ya black wane mabega njagala okube ku namba ezo jjajja mumalansonga asangibwa wali ntwetwe kale nno muganda wange teweesibaako bizibu toba nnyanja ya bizibu ng'aliwo omuntu asobola okubanga ate akumalako ebizibu ebyo mpewo za kika zikusumbuwa oyagala kutereeza balongo kozesa namba ya ssimu eyo eri mu black awo then osobola okubanga ate nawe weeyagalira mu bulamu bw'ensi mukwano gwange gigezeeko ojja kubanga ate ombuulira. Njagala tugende straight tutandike n'emboozi ya Baramu eno kubanga yannyumidde nnyo. Ampuliriza wenna gy'osinzira okubanga otugoberera njagala kutegeeza nti omukulu amanyiddwa nga Barugahare Baramu ye chairman wa MK Movement era nga njagala kutegeezaako
nti yabadde ku lunaku lwabadde lwa mukaaga Saturday yagenze maaso n'okubanga bategeka olukuŋŋaana awo mu London Bungereza gye batuumye MK Movement Diaspora Chapter in London. Omukulu ono Barugahare yategese oba baategese ekyategeseddwa omukolo guno kwe kugenda batandise okugenda e Bulaaya okulaba nga basinkana abantu abayinza okwegatta ku General Muhoozi n'okulaba nga bagatta amaanyi ku mugendo gwabwe guno ogwa MK Movement. Kakati babadde balonkinga mu kulonkinga kuno MK Movement Diaspora Chapter and Leadership ya General Muhoozi ebintu tebyatambudde bulungi wabula abantu nina omuwandiisi gwe nalabye wano ng'awandiika ng'agamba nti abantu ababaddeyo wabaddeyo abantu 8 n'abategesi obutebe bwasigadde bubatunuulira. Bwe nabadde ntambula nga ntunula ku mikutu egy'enjawulo n'omukutu ogumu gwa kibiina kya NRM gwagenze maaso n'okuba nga ate gwo guwandiika bulala gwagambye nti dozens z'abantu eziri eyo mu hundreds zakuŋŋaanye e Bungereza mu United Kingdom okwaniriza omwagalwa w'abangi Muhoozi Kanyeyirugaba. Gwo gugamba nti abantu bakuŋŋaanye bayitirivu nga bali mu hundreds eyo okwaniriza omwagalwa waabwe oba endowooza y'omwagalwa waabwe General Muhoozi Kanyeyirugaba. Naye ng'okusinziira ku bijja ampuliriza ebifaananyi by'olabaawo bye bimu ku byabaddeyo bikulaga akabonero akatuufu kiki ekyabadde ku venue oba ku kitundu oba kwegamba mu kifo. Kiraga nti tewabaddewo bantu. Naye omukutu guno nga gwa NRM era njagala nsinziire wano mbagambe nti bwebanga Muhoozi agenda kuvuganya taata we mu kalulu, mumpulirize bulungi, agenda kuvuganya taata we mu kalulu, gino emikutu gya NRM gyandibadde tegiwandiika oba oliawo birungi na kusoosowaza bintu bya mwana ono ng'ajja kuvuganya kitaawe. Lwaki nkugamba kino? Eno koroba kano kabadi taata n'omwana. Kale njagala tuveewaawo tweyongereyo mu mboozi endeese olunaku olwaleero. Emboozi endeese olunaku olwaleero ye ya Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe, koloneeri eyawummula amagye g'eggwanga. Njagala kutegeezaako nti kano Kizza Besigye muntu munene mu ggwanga, bw'akola statement ezito kamala. Y'ensonga lwaki ne bw'ayogera ki bwe kiba nga kirimu oba kigattako ku struggle ey'okutwala generaali oba oliawo tujja ne tubyogerako. Ki ekindeese olunaku olwaleero? Mpuliriza nga bwe nakutegeezeza nga ntandika nti gye buvuddeko najja ne nkugamba nti kano Kizza Besigye yali ayogerako n'olupapula olumanyiddwa nga bwino luno lwa wano mu ggwanga Uganda, n'ategeeza nti kyekiseera wumule ebyobufuzi kubanga ekisooka emyaka gigenderedde takyasobola kugumira tiya gaasi ku myaka gye. N'agamba naye Mukama wa kisa waawummulidde nga ne bafunye n'omuntu ow'omuzinzi ow'amaanyi era yategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ampuliriza, kano Besigye alina ekibiina kya FDC, naye waliwo omukago gwe baatandikawo. Omukago guno nga gukulirwa Kyagulanyi Ssentamu era ye yatandika omukago guno ogw'okwegatta. Kakati Besigye yavaayo n'ategeeza nti bwe tuba nga tulina kye twetaaga okukola ku General Museveni twetaaga obwegasi. Obwegasi ne tugenda kwegatta kwani? Ndowooza yagenda okutunulira mu kibiina kye waliyo Amuriat Boy. Amuriat talina nnyo oba oliawo lyanyi liyinza kweŋŋanga buterevu General Museveni, ensi ne muyimirira emabega. N'agamba kati kyekiseera amaanyi omukwano tuguwe
Robert Kyagulanyi Ssentamu tumusupporting. Ampuliriza Besigye ng'ajje mu byobufuzi bya Uganda waliwo n'engombe yegunjibwawo amaanyi bamuwa mawe tiyali muntu muganzi ne bagunjewo enjogera egamba nti aje Awagidde bamuwa ku maanyi n'agenda maaso n'okuba nga atandika kariya ye ezitowa mu byobufuzi bya Uganda. Kakati ensi erindiridde butereevu nti omukulu aleme kubanga abyogerera mu kateni aveeyo butereevu nnyo ku mpewo agambe oba afulumye n'ekiwandiiko mu butongole nti nga FDC gye nkulembera actually kati Amuriat yagikulembera wabula ayina ekisinde ekya red bakiyita batya kiri abwe kityo bakwata kaadi myufu n'agamba nti tuyimiridde mugongo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu butongole. Ensi egamba nti yandibadde avaayo mu butongole statement n'agikola ng'erikkiriya nti tetugenda kubanga tujja mu kalulu wabula tuyimiridde mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. So abantu balinga abagamba nti Dr.Kizza Besigye kino tekimala ng'oli bwe yayimirira mu nkuyanja y'abantu n'akwendoosinga eri eggwanga kati naawe yimirira mu butongole oendoosinge Bobi Wine nti mumanyi amazima gali nti bino tebikyali byankukutu kwogerera bbali Kyagulanyi. Naye omusajja ono bwe yali ayogera gye buvuddeko ayina ensonga gye yayogera n'agamba nti kansooke nkujjukize abalina ebizibu ebyenjawulo mikwano gyange ate mugaana kubanga mugenda ewa jjajja mu malansonga asangibwa ntwetwe mukwano gwange agenda ayina ebizibu ebyenjawulo ababbi bakusumbuwa bakuloga genda asobole okuba nga akutaasa bakama abo ebintu bye bakola oba olyawo tobitegeera bulungi oyagala kukuzibwa ku mulimu oyagala ku mwana yabuula oyagala luzaalo noonya jjajja mu malansonga akumalira ebintu ebyo. Nakugambye enamba y'essimu yeyo gy'olaba ku mukono ogwa right eri mu black kuliko MTN ne Airtel osobola okuba ku yonna enamba gy'osobodde okuba nga ate okubako oba omukutu gw'oba osobodde okuba ng'oyitako jjajja mu malansonga asangibwa ntwetwe asobola okuba nga ate akikolerako naawe weeyagalire mu bulamu. Njagala kwongerayo nga nkwebaza okuba nga ongoberera nenkusaba mukwano gwange gena maaso n'okuba nga osubscribinga channel yaffe wa video yaffe like munna Uganda gwe yakatwegattako gena maaso n'okuba nga ate osubscribinga edda webale nnyo webalire ddala tukyakulukuta tusigaze eddakiika nga 2 atusobole okuba nga tuggalawo. Njagala nsembyeyo kino nga tuggalawo. Kizza Besigye oba Kizza Besigye musajja yalwanirira eggwanga avuganyiza General Museveni emyaka egiwera kumpi ena oba ebisanja ebiwera 4 mu kiseera ng'alaba avuganyiza nga n'emyaka gimuwubidde akatambaala agamba eddoboozi libe limu bwe tunaaba bakuwangula General Museveni tukozese strategies bbiri ze ziriwa akalulu naye nga mukimanyi akalulu tekawangula Museveni. Strategy ey'okubiri kwe kunoonya engeri gye tujjako Museveni mu ngeri ennungi oba embi. Bye bigambo by'omukulu ono era agamba nti akalulu tekamala wabula akalulu bwe tuba tukagenzeemu yandibadde oba twandibadde tukakozesa nga emmanduso okuggulawo oba okutandika ekkubo eritwala mwami Museveni. Bye bigambo by'owekitiibwa amanyiddwa nga retired colonel Kizza Warren Kifefe Besigye. Ampuliriza njagala ogende mu comment section obeeko ky'oŋŋamba gwe kiki ky'olowooza ku bigambo bya kano Kizza Besigye. Mutuufu si mutuufu ddala obwegassi buno bunaabeerawo tunaabulaba mu kaluuka 2026 oba nedda kubanga obwegassi buzze bukolebwa naye nga bumenyebwa ku last day buli omu n'akola bibye. This time round ng'omukulu akkiriza nti amaanyi gamuweeye oba gamukeeye wanaabaawo enjawulo. Njagala ogende mu comment section ombuulire.
njagala n'okutwala omukisa guno okubeebaza mwenna abatambula ne DPTV Uganda. Mwebale nnyo Mukama Katonda abe bye musinga okubanga muwagala. Njagala oba nsabe yakatwegattako genda mu maaso n'okubanga ate osubscribinga channel yaffe. Bannange njagala kubajjukiza nti ensi esaana kufugibwa munnansi. Ensi esaana kufugibwa muntu ategeera abantu b'ensi ye. Robert Kyagulanyi asobola. Peace.